twagala tulabe kutuulire ku ddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka oba tumulabeko live abantu emitima gyabwe gikakane kubanga saawa eno ne bwegera ebyenkanawo nga tetunnamulaba ne bw'onogamba simanyi ali mu basawo we bakola batya omuntu bintu byakyuka tuli mu .com gendayo tulageko boti genda tulage tika Ssaabasajja Kabaka wuno wano abantu tukakane waliwo ekikyamu n'okinoonyereze olabe lwaki abantu bangi batandise okuva mu gavumenti naddala nga ffe abagireeta twafadda sente zaffe z'omumusezi zaali tukoledde amakubo kati nganda bino lyenjigiddemu okugyeno lyattaka lyonna ezaali badde zikola ebyo waliwo abantu basekinnoomu abali mu kuzibba abazibba mu lukujjukujju twabako abawamba Kampala nalina emyaka 13 okuyingira mali kadogo okiwulidde kati sirina kyesimanyi kwabo bajjeno bonna abaliyo okujjako bano abapya bagenze batweyungako oluvannyuma naye bali bakasangwawo teriyo atamanyi siri wali gwe simanyi okiwulidde era bwe mba njogera ebigambo ebikwatagana ku gavumenti ya General Museveni bano abaze ne bagibuukira obubuukiza bali mu kubba obubbi tebalina kye baŋŋamba mukyalo oyo yagenda Nairobi mu nnaku 2 emirundi 3 naye nga buli lugendo lufulumya sente yagenda Nairobi emirundi 3 mu nnaku 2 how ante sibukyebuuzi kakati bwe tuvaayo kubyogerako nga bagamba abo basiyazi bannayuganda mubeere straight forward tulwane tukyuse obukulembeze bwa General Museveni gavumenti ya NRM eve mu buyinza tulina program ey'okutambula ffenna nga tulwanyisa obubbi si mu palamenti mwokka ne mu bitongole bya gavumenti ebirala okitegedde nga mu magye naye waliyo obubbi mu poliisi waliyo obubbi genda olabe essako y'abapoliisi babbye sente z'abapoliisi bakaaba n'okukaaba amaziga okiwulidde mu magye era nabyo byebiri ebintu bingi nnyo bisobola n'okukwasa ennaku n'ogamba kati ffe ng'abalwana twebuuza n'okwebuuza naye kale lwakuba twali bato muyinza obutatunenya bannayuganda mbasaba mutusonyiwe abamu twali baana bato tetwategeera nti kino kintu kitugenda okuleeta ekigenda okufuuka ekyonziira mu maaso g'abannayuganda era kyova olaba pulezidenti wange yagambye kitukoze bulungi okumusankisoninga aleme kuddayo bweru kwonoona sente zaffe ng'agula ebiziga abigule wano ababadde tebannalabako ffe tetwagala babirabe bye twalaba naye bwe banatunyigiriza ennyo kiyinza obutajja kuba Katonda ng'akisazeewo kiyinza obutakola ki obutalema kujja eyo twali tulowooza nti engeri gye twalwana ne tugamba tuleese emirembe mu ggwanga gigenda kubaawo naye bw'otunuulira ebintu ebikolebwa mu nsi yaffe Uganda owewuunya n'okwewuunya noga naye no nsi ki Good afternoon mwasuze mutya mwasentu n'abatulaba bana flash cha Uganda abajunda abanyoro kati tubaramukize abaganda tubabuzizaako koze baswahili mubuza muti habari gani nezira muntya mzuri kati mbuza habari gani mzuri kati buza bali abatulizi n'abatulaba wenye wanaona programu hii ya Kofras Light habari ya mchana habari ya jioni tuko hapa Uganda sawa asante sana bwana so mwena bali mdiaspora twatumide ko nyuma bale okutwaga tumale okutambula munaffe lero tuli bamukisa tuli ne Haji Waswa Juma amanyikidde ayalina ntamege wa NRM ejja dira jimu mu hwezi mbya security bwekiri no bivamu no gamba why ebintu ko bitambula siwe mwabibala no lyoko bivamu no gamba wakanzire mu national platform ne wankubadde obudo obusinga tugamba mulimu abagamba oyo Haji mulaba oyaze oyo kataza mbega nageze okulaba juzi ku kitebe Mr Kunga baita chairman Nyanzi nagamba kati gwe mukuru wabazirwanako national platform ne mundu wajizayo ati boli tayalinga buli kimwe kiwayo ne byambalo bizayo sigaza uniform ya plain bajita ceremony eyo yombera nayo mpaka nibubwa Allah nganji julde lwakawande musiramu na yese ngambadde siri mu dini ya Kiislamu mbadde bajja kunzika mu uniform ya plain kubanga bajita ceremony naye ebibombola eyo mba nagizayo amakuru gacho ntiyo byedayo kale so no lwensonga eyo wetugenda okutandikirawo nga tuwa yamu ne mukuru Haji Waswa Juma
amanyikiddwa nga muntu wa byankyukakyuka muntu wa wankulakulana kwegamba byonna bigwamu naye nga Haji tuteesa olunaku olwaleero kiri bwe kiti njagala ensi emanye ensi etegeere of recent ndabeko ebifaananyi byo nga bagamba gwe mukulu gwakulira abali b'ebisiyaga mu ggwanga gwe ambassador just bakyogera bogezi nageza oka ekifaananyi nengamba Haji smart vote ngamba nti gwe ambassador wa LGBT nengamba kale tujja mukyaza atubulira then ekyokunyaga twogereko ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga nga gwe amanyikiddwa nti agenda kuba chairman we Kawempe meya embeera eno egenda maaso gwe nga kinoomu ogiraba otya ate njagala endowoozayo ebeera enkulu nnyo eri bannayuganda n'abatana batuwuliriza kuba enkyukakyuka tugyetaaga ekyokwamba kabaka kigenda maaso abantu bannayuganda bawambiddwa bakyali bangi so wetujidde ku mpewo ne mukulu tiwahabulwa abatembeyi abayisi bagende bateeseemukko mu lukuŋŋaana olwo tetujja ku emptinga gwe ndowoozayo kikyo kirabamu tusookere ku eri point eyayo ekukwatibwe nga kinoomu neyanziza Flashlight Media okumpa omukisa omanye abaganda tugamba tosala gwa kawala nga tonawulira gwa kalenzi bitrendinze nnyo ekyo kyongambye kyabaganda bange in fact comment nalabyeko speaker wa parliament Anita Among ntya n'okumuyita speaker kuba kati yayononese kuba kati tusobola na kubeera na muntu gwe bayita speaker omulamba nga ali mu kubulankanya sente za mu omusolo oyo yali mu scandals z'amabaati yali mu bino ye anoonya wafunawo kakati ngenda kalubirizibwa nga n'okumuyita speaker naye olw'okuba munange yaliyo ekyo tuyinza obutakire butulema kwogera nti speaker wa parliament afuuse ekitagasa mu nsi ye nze erinnya nze Haji Wasajjuma Sekyanzi neddira nti ekirala ne musajja mufumbo nina n'abaana ekyokusatu mbeera mu Kawempe mwemperereza ebyange okuva lwe nava mu magye namalayo emyaka 24 kuba nayingira 1984 nenvaamu 2008 emyaka 24 gye bweddu nga mpereza mu kitongole kya gavumenti then eno ebweru nakamalayo emyaka 10 ngenda kuweza 16 okiwulira muganda wange kakati essaawa eno bwe nava eri mu mu magye najja mu political wing era nenvuganya ku bifo by'enjawulo nasooka kuvuganya wa kansala bw'ekitundu awo wembeera mu lukaba guyita bwayise eyokusatu nenguwangula ku kadi ya NRM then nenfuna okusomoozebwa nga ndaba mpeereza nenjagala mpeko ne bannanga omukisa nveewo we nalinzireko waggulu n'ate wali nawo wafune obwa omuntu omulala nga bwe twagala ensi etambule tetwetaaga kwesiba mu bifo gwe n'obeera mu myaka n'emyaka nga gwe kagwolinga ali mu Uganda gweba nga olinga nti Uganda wagigula nange nebuzaako juzi nengamba Uganda oba yagigula kwani Uganda twesondesonde tumudize sente ate ekyo mukisa omulungi waliwo n'abamugoberera abantu abasavinze emyaka egisukka mu 2 oba tokyalina kyogamba bannayuganda oba tokyalina kyogamba nti General Yoweri Museveni afutubadde ku bannayuganda nga nawe wenyini nga atowooza nti oli ku opposition myaka 25 oli mu 3 okyalemeddeko so kanzire ku point yange ey'okubeera nga bantadde ku social media mbonze ambassador w'abali b'ebisiyaga mu ggwanga ekyo nno kyazze bwe kiti tulina campaign gye tukola ey'okulwanyisa obukenuzi mu parliament abantu babuyita bukenuzi naye ffe twabukyusiza erinnya tubuyita bubbi obw'ekkalaamu okiwulidde oba olukujjukujju mu kkalaamu kati tulina campaign twakoze t-shirt zino nga zina message ezogera okiwulidde nga zogera ku kitongole kyaffe ekya parliament root kakati kiina message gye kisukuma mu bannayuganda ne mu nsi yonna then emabega twawandiiseeyo sente zigenze zifulumizibwa parliament nga zigenda ku akaunti ya Anita Among speaker mu lukujjukujju ng'ezimu zimuweebwa nga tagenze na kugenda mu safari
okiwulidde kati bwe twatandise campaign eyo ey'okulaga bannayuganda twafadda sente zaffe z'omusozi zaali tukoledde amakubo kati nganda biri lino lyenjigiddemu okujja eno lya ttaka lyonna ezaali badde zikola ebyo waliwo abantu basekinnoomu abali mu kuzibba abazibba mu lukujjukujju kati ne tutandika campaign ey'okulabisa tulabise n'abalala bonna abali ku kategula eyiye abali mu kutubba nga tetumanyi mu lugezigezi kati bwe balabye nga tutambadde siri omu waliyo n'abalala balonzeemu nze kati bwe bannonzeemu nze nenyambala tisaati yange n'ekigambo kino kati ne bakola editing kano ekigambo ne bakijjawo ne bateekako LGBT otyo wansi ne bawandiikawo I'm proud to be LGBT egge kakati kyabadde kiragaki bwe nagenze ku Twitter nenkebera neŋŋamba kandabe ani abiforwardinze awasembayo nalabyeko Anita Among n'Asumani basaalirwa nekinkwasa nnyo enyiike kubanga abantu abo babuvunaanyizibwa bw'oba boogerako mu ggwanga lino bwe tubadde tubawa bwe batuukira ekiseera ekigamba nti omusajja olw'okuba ayogedde ku bubbi obuli mu paalamenti kano muteekeko ekyo ekigambo nti yakulira abasiyazi mu ggwanga ambasada onyuma kitegeeza kati omuntu bakututumira ambasada nti nze nkiikirira bali bonna nze mbakwatira ensawo kyatuyisizzamuko obubi naye atuluvannyuma ne tugamba eryokanga n'etonnya kuba kati abantu bategedde nti buli lwogamba nti bali mu kubba ssente za muwoomusalo naddala ng'oli mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform bakuteekako busiyazi ekyo tekyantiisizza kubanga olaba era bagezaako okukipaatika ne ku pulezidenti wange Robert Kyagulanyi okitegedde neŋŋamba wo omuntu bw'oba oyogera amazima ebyo bye bakuteekako nagumye naye nga nze ekyaŋŋomezza pulezidenti wange Robert Kyagulanyi kubanga naye babimuteekako naye nga si byali okitegedde omuntu bwakugamba nti okola ekintu nga gwe si kyokola tomuwa na budde kyova olaba pulezidenti wange Robert Kyagulanyi yagamba ebitalina makulu tetubiwaaki budde tetubiwa makulu kakati ekyo tekyanjije ku mulamwa naye ekyomukisa omulungi mumpise mutegeere sayidi yange nze nga bwe nkunyonyodde nti ndi musajja mufumbo n'abaana nina era ndi musajja mukulembeze mu Kawempe nsuubira n'okwesimbawo ku bwammeeya bw'e Kawempe inshallah bwe tunaatutuuseeyo okiwulidde naye nga omulamu oguliwo mu kibiina kyaffe ekya NUP tulina enteekateeka tetwagala kutuuka mu kulonda twagala tutuuke mu kulonda ng'eggwanga lyakyuka dda nga lyafuna dde obukulembeze nga tekuliiko gundi otyo naye bwe kinaba kituuseeyo kuba ebiteebereka bisobola okubaawo ndi mweteefuteefu okujja nga meeya w'e Kawempe nengoose embeera yaffe ey'abannakawempe bali awo bannindiridde era kyova olaba omuti oguliko embona gy'emiyembe giba gyengedde gufa kibooko gufa enkonyogo kati bali mu kunkuba nkonyogo nanti gwe wabaddukako gwe omuntu ali addiira gimu mu bwezo amanyi kyakitegeeza naye bw'olabanga omukyala nga anobye mu maka kati nga gano wendi wano nelwakuba eno woofiisi yo ŋŋamba amaka amanene ng'abantu bagalimu n'olaba omukyala nga akasajja kasula mu kazigo mu bbali eri mu nzigota nga kamututte oteeka okwesootinga ogambe naye waliwo ekikyamu n'okinoonyereze olabe lwaki abantu bangi batandise okuva mu gavumenti naddala nga ffe abagireeta bw'olaba nga tutandise ogivaamu waliwo ensonga zezo zitandise okwogerako ne batufuula abasiyazi bwemwogera ku nsonga ezirimu lwoyogera ekirimu abannayuganda ekiri munda nga tebakirabako nga batandika kagamba nti abo basiyazi naye bwebanga yenkola nga okwetaasa akaabwe kava yaabwe bagifudde kuba abasiyazi abannayuganda weebali era babalaba okitegedde kakati awo wetwavudde bw'otunuulira ssente z'omuwoomusolo ezidiibuudibwa mu paalamenti balinga abagamba nti oba bo bokka be baazaalibwa muno mu Uganda okitegedde mwedibuuda ssente zaffe oluvannyuma ebinya ne bitakolebwa eddagala ne litabaayo mu malwaliro abakyala bafiira wali ewaffe wali Kawempe omalirira eddwaliro ery'abakyala baffe bannakazadde mwe bazaalira okiwulidde gendayo gw'oli munnamawulire okole investigation ojja kulaba abantu abafa buli kaseera abaana be bazaalire mulagawo nga bafa nga tewaliwo bikozesebwa emulago ye Kawempe gye ŋŋamba kiruddu empya kiruddu eryeri eno ye mulago ye Kawempe kakati essaawa eno bwe tuvaayo ne tutandika okubyogerako
nga bagamba nti abo basiyazi naye ebiruma abantu nekyo mukisa omulungi abantu tebabiwadde makulu kubanga si bituufu akati awo nga nkumaze tulina puroguramu ey'okutambula ffenna nga tulwanyisa obubbi si mu paalamenti mwokka ne mu bitongole bya gavumenti ebirala okitegedde nga mu magye naye waliyo obubbi mu poliisi waliyo obubbi genda olaba essako y'abapoliisi babbye sente z'abapoliisi bakaaba n'okukaaba amaziga okiwulidde mu magye era nabyo byebiri mu ministries z'enjawulo minisitule yaffe ey'abazirwanako nze mwengwa obubbi obuli muli sibutegeeranga sente zaali badde ziyamba ku bazirwanako bafune services bazibbiraawo minisitule y'abazirwanako abagikolamu bakyali mu combat kati ebintu ebyo module bwe tutandika okubyogerako nga bagamba oyo abyogeddeko musiyazi naye nze ndowooza tetujja kuva ku mulamwa kubanga nze pulezidenti wange ampa essuubi pulezidenti wange Robert Kyagulanyi ekintu kyakola sikirabangako mu nsi yonna eyo twali tulowooza nti engeri gye twalwana ne tugamba tuleese emirembe mu ggwanga gigenda kubaawo naye bw'otunuulira ebintu ebikolebwa mu nsi yaffe Uganda owewuunya n'okwewuunya noga naye no nsi ki abyeddala era kyokukola point menyini wengambira nti mukulu Museveni koze gamba tetukkiriza kumuyita Museveni tumuyita jeno kubanga yeteriva kuba naye veterani nganze kale naye yazirwanako yalwanirawo veterani yalwana twali naye kuba yali commander in chief oyo Sudan yali akola ki Sudan yagenda nga anoonya buyambi nga bwolaba ebyo byo bibaawo mu ntalo kale mukulu Museveni mukulu jeno kale ye yaleeta otulo abantu ne bebaka naye ate Bobi Wine sentamu aleso okuzuukuka era na Uganda muzu mutanso okuzuukuka oli abebasa bwebasa kakati ono ye azebbazo okusa era muli mukuzuukuka era yajja bwolaba yatandika okusokoolayo abagamba nti twajja ne Museveni Jeno Museveni tulina bye twali tusuubira era bye twali tulowooza nti bye bituufu bye tuliko bwolaba tutandise okulaba ebikyamu era nze neebaza Katonda yeebale kutuleetera pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga yatuzibula amaaso naddala ffe abaali ku lusegerero w'omusajja yabazibula amaaso esebo okay tuyanzeege amwena abatula bali mu nsi ez'enjawulo tukyali ne Hajj Waswa mayor to be owekawempe ageze ensonga lwaki bagamba nti abadde bamugamba nti muli wabisyaga simanyi mbega amaloboozi gage aba mwina ekyo kimwagala okubuuza mujja biteeka mu comment section tulabe ekituufu kyeki naye nga nze ngamba bulola omuntu oba wapate kye wapate ki singa avaamu ebigambo olaba ne byetaagisa enkyukakyuka nga bimuvaamu abantu abo tulina okubanizabaniza nga tutaddemu okumadde okuvoola kozi oli muganda nnyo nze ekibuzo kyange kiri bwe kiti bannayuganda abaganda bali mu central abanyolo abali mu western Uganda n'abali mu central kimanyikiddwa nti n'obwakabaka bonna Nantamega bava Bunyoro naye ate kabaka w'e Bunyoro talabikako tajja ku mikolo bagamba naye kati yali awo bwati ali mu luzungu things of that kind n'owa Buganda talabika olowooza lwaki kiki ekiganyi ffe Bannayuganda okubanja obwakabaka bwaffe era nzima bagambira nzikanja kyogane mu Lunyoro Katikkiro Bunyoro kindly kusaba naye tuwoleke kabaka gwafabusa agutamba otherwise tujja kubayizenya abasajja nnyo okukuzabuza Bunyoro nawe kyogere mu Luganda nga mbawale kakati sebo obadde ogambye nze nga bwe bwonkiwulidde omanyi Olunyoro nange ndumanyimu akatonotono nduwulira obadde ogamba Katikkiro weewamu kati nze kaŋŋamba oweewaffe nti Katikkiro waffe Mayiga Charles kabaka waffe ow'Ebweru mazima amaloboozi ogawulira era neggulo nakulabyeko nga yeekandagga oli mu lukiiko oyogera naye ebigambo bye wayogedde tebyatumatiza ng'Abaganda twagala tulabe kutuulire ku ddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka oba tumulabeko live abantu emitima gyabwe gikakane kubanga saawa eno ne bweyogera ebyenkanawo nga tetunnamulaba ne bw'onogamba simanyi ali mu basawo we bakola batya omuntu bintu byakyuka tuli mu .com gendayo tulageko genda tulage
Tikasabasajja Kabaka wuno wano abantu tukakane naye ne bwana yogera ebyenkana wa fe tuyanja Kabaka waffe kubanga tumwetaaga yatuumuze emitima kubanga abalala betulowooza nti bakulembeze baffe abatali bannono batumalamu amaanyi bali mu kwekolera byabwe bali mu kubba bubbi sente za muwa musolo so ffe ng'Abaganda tuyimiridde ku Ssaabasajja Kabaka waffe kyatugamba ate bwe twali mu lubiri yatugamba tetubongoota amakulu gakyo mwebereremu otyo kati mukweberera mukwe kuteekako eddo amaloboozi gammwe musobole okulaba nti by the way bw'oba obanja Kabaka tetubanja Mutebi Muwenda abalina okubanja Muwenda Mutebi famire ye fabeeno tubanja Kabaka otyo kuba kitukakatako naye okujjako nga bamanyi nti nno ensi eno nzibu Obote bwe ya 1960 something bwe yawangangusa Nkaga Mukaaga oli n'agenda kakati ndi mukwebuuza eno regimu ya NRM naye agala kusaanya obwakabaka bwonna kuba bwabula enzururu just mbuuza bubuuza era mukulu Museveni kozi tokeza kwita Museveni mukulu nze okubeera jeno nga okutokola byaba jeno tekinsanyusa mukulu nkusaba bw'otuna obwakabaka bwe Bunyoro obadde busingamu sente ebyobugagga minerals singa the percentage nedengera abantu babagobye mu mayumba babye ettaka abye ettaka bano kugamba n'ogwabo bennyini nyini abo ekyokusatu ab'Ebunyoro baavu ninga balina resources amafuta gyegali bw'otula wano e Buganda kigenze walo owawe Kasese bamuteka mukomera emyaka emeka esatu ebiri ne bamunyiga kanayogera ddi kyennaku zino ow'ebusoga wuuyo kanafuuse na bamuwadde n'entage nanywa kumata kakati wenebuuliza gavumenti eno eyagala kusaanyaawo bwakabaka bwonna mufo kyokubwa embrace ekituufu nfe ng'abalwanyi ebyo bitwalwanirira era bitwali tusuubira nti bigenda kuddawo abantu beyagalire mu nsi yaabwe beyagalire mu kalicha zaabwe beyagalire mu district zaabwe beyagalire mu regions zaabwe beyagalire mu maka gaabwe naye tuli disappointed nti bitwali tulowooza nga ffe abalwanyi kubanga sebo waliwo ke nakulekeddeyo nze bwe oyo ogamba Haji abantu bayinza okulowooza Haji kuba Haji oba omaze genda Makka ekyo nakikola n'engenda naye ekitiibwa kyange nze retired Lieutenant Waswa Juma Sechanzi retired Lieutenant Waswa Juma Sechanzi era tewali atamanyi enamba yange eri RO 004291 RO 004291 eyo yange paka lwendifa mwarwana nebe mwarwana kati mulinga omuntu ali mukoze engoye enjera atinadda naza mutu era bwe mba njogera ebintu ebyo nga njogera ku government ene ya General Museveni mbyogera ku by authority kuba mbimanyi najja nina emyaka 13 naingira maji twajja kinana mu mukaaga nga tuyingira wano sife abamu abawamba Kampala naina emyaka 13 okuyingira mali kadogo okiwulidde kati sirina kyesimanyi kwabo bajeno bonna abaliyo kujja kuba n'abapya bagenze batweyungako oluvannyuma naye bali bakasangwawo teriyo atamanyi siri wali gwe simanyi okiwulidde era bwe mba njogera ebigambo ebikwatagana ku gavumenti ya General Museveni bano abaze ne bagibuukira obubuukiza bali mu kubba obubbi tebalina kye baŋŋamba kubanga nze buli kimu nkimanyi twalyako ku mpengere baatukuba amasasi mu magulu ndi kazolite twalwala amabwa bagayitanga ebidomola basinga temubimanyi twagaagamala wagatukwatiranga mu nsiko kakati bwe njogera ebintu ebyo mpulira nga njagala nakukaaba twabonaabonera ki okutuuka ekiseera okwogera ku babbi abali mu gavumenti nga bakuteekako busiyazi bajja abantu ku mulamwa balowooze nti byeboogera bituufu naye nga tebamanyi nti ffe twayiwa omusaayi olwabyobo bye balimu kati bye bakola era nze nawona kati nina n'omukisa nti sikyali mu abo be babala ababba sente z'omuwa omusolo kubanga mu NRM bambi mulimu abatafunamu naye nga bambi yawagira buwagizi naye buli waayita bamugamba ekigambo kimu ababbi baabo okiwulidde sebo kakati nze sikyali mu luse lwabo nze ndi mu bantu abaalaba ekkubo era ne aboogera ku nsobi eziriwo sikyasirika ate teryasobola kungoba wange kubanga nina amaka gange ekyokubiri sikozesebwa nti oli anangoba ku mulimu nga bwe bakola Deputy RCC w'e Rubaga
okitegedde deputy lasisi werubaga naye yakola message eno yamugobya ku mulimu ne mukana bagimujjako ne office bamujjamu era nga ayogedde ku Anita Amongi yani atayogerwako Amongi okitegedde kati bwova ku Anita Amongi ati katwogera kuwego omutwe omukulu ne babbi banne nabo tuba tubogeddeko bwetwogera ku Anita Amongi ne babbi banne tuba tubogeddeko okitegedde kakati essaawa eno yakubuusa bannayuganda bwe tunaba twogedde nga ba National Unity Platform nti tukwate lino batweyungeko tuwone olunabe tuwone obukenuzi tuwone obubbi bagende nabo tubalabeko bwe babafugire ku mirembe nabo beewuunye kubanga essaawa eno tebakyalina kibagamba bannayuganda bali mu kubba bubbi era kyovola babagenda ne baleeta obusende ne babuwa abantu miliyoni buli muluka bawamu abantu 100 miliyoni zibayita PDM abantu bagambye ezo sente zaffe batuleetedde era tebaddamu tebatutawanya mbu ate tuzikomyewo kuba gundi yaabwe erimbo bwe bakozesa oli bwakozesa mbw azizze nze nsaba mukole ekintu kimu gwe baziwadde zikozese kuba sente zizo zamuwa musolo ate temuzizira muzibajjeeko kuba sente zammwe okiwulidde sebo kakati esente zijja kubanjibwa ate zikyabanjibwa ekizibu kiri nti olowooza gavumenti eno ekyalina ensonyi ku bintu byekola terina paka kati ndaba buli akola ebikolo byonna mu parliament afuna promotion sebo okumanya tekyalina ngono kisa kya sitaani bwe bamukola kisa kya mukama ekirala gavumenti ya General Museveni tekyalina nsonyi bakola system nti abantu kati babbira mu kalaamu kumwe bujibo mutwalo gumwa tekako ziro zayagala ne bazitera ku account waliwo incident yagwa wano mu parliament joja abalamu omuntu ngabagenda kusengula office ye bali bagenda gikola innovation ya ku parliament ne bamuwa office endala Entebbe okusengula office okujijjaawo awo ku parliament Kampala okugenda Entebbe bakozese miliyoni 4 transportation okutransporting ebintu ebiri mu office okubitwala Entebbe ate nga bijja kudda bali bakola innovation ya office eyo emiliyoni ebyo 4 mu 2010 oba byagendera mu nnyonyi nga temumanyi abyo ebibuzo bya bannayuganda ne bakola office endala ne bakwata biliyoni 9 mu miliyoni 6 ne baziteeka mu project yabwe mu bagenda okubbira mbwe yo kuyigiriza abavubuka okunywa kaawa maleta ki government mwebale nnyo uliriza nkamaleyo bwe bamaliriza ne bakola office 3 emu ne bagiteeka eggulu enda ne bagiteeka erira enda ne bagiteeka embaale ne bafulumya biliyoni 9 ne miliyoni 6 ne zigenda kuyigiriza abavubuka kunywa kaawa mu district yezo then bwe bakimala essaawa eno tokyasobola kumanya nti wano we wali office y'abavubuka kunywa kaawa ezo diru yagwa project ne balya sente muyandi nkulaga lwaki government ya General Museveni tebakyaswala bakateeka sente obuwumbi n'obuwumbi ku ddwaliro lye Lubowa ababaka ba parliament abazi approving nti zigende ne bwe bagendayo tebabakkiriza kuyingira kubanga sente zo zigenda ne bazikozesa ebyabwe eri ne foundation tenava mu ttaka ebintu bingi nnyo bisobola n'okukwasa ennaku n'ogamba kati ffe ng'abalwana twebuuza n'okwebuuza ne kale lwakuba twali bato muyinza obutatunenya bannayuganda mbasaba mutusonyiwe abamu twali baana bato tetwategeera nti kino kintu kirugenda okuleeta ekigenda okufuuka ekyonziira mu maaso g'abannayuganda namwe temumanyi twali tetumanyi batwalabira ebintu nga byekyanga all right and that's very important abannayuganda mwebale nnyo tukyaliko okubaweereza tukyali retired lieutenant Haji Waswa Juma mukuru Haji ebigenda maaso mu ggwanga nga bikwasa ennaku nga tukyali kumaliza ku mukyala Anita Amongi olowooza sanction eno gye bamuwadde egenda mutuusa oba yemuleetedde obusungu waliwo yagambyeko mukuru leader of opposition namugamba nakunyabo ngoli mukambwe muko oyaga naffe tukunyigireko Amongi n'agamba gwe why ABCD tete so ekibuzo kiri nti olowooza wetuli essaawa zino Uganda tulina chance ekwata buli kika ky'ababbi ekiri mu parliament okujjako chance gye tuyinza okufuna
omanyi lwaki mbadde nkebera wano ku gundi nina akantu kenjagala okukulaga okukasomera bannayuganda naye kansooke nziremu ekibuuzo kyekyo tetukyalina chance okujjako ng'emaze kuvaako okulaba nga tuzzaawo enfuga ey'amateeka nga etali yabamenyi b'amateeka okitegedde eno gavumenti eriwo yabamenyi b'amateeka kati nze wenjogerera bino kubanga ebintu bye bakola tebiwa ssuubi nti gavumenti esobola okuddamu netereza naddala ebintu ebiruma bannayuganda oya nga tukyatenda okutulaga akantu kogenda okutulaga mbadde ndowooza nti kyetwalikoze tulina kwebereramu tusobole okutambuza enkyukakyuka ey'enjiri bannayuganda mwena abaleeyo mbasaba nti mbadde ndowooza nti bannayuganda singa tetwebereramu uganda eggwawo lwaki nyogedde kino ekintu abantu batandise okweryamu enkwe mbadde nsaba bannayuganda tujoininge hand in hand tukwatagane kwa uganda eno tetujagalamu ntalo tetujagalamu kubeera musaayi tulina okubeera vibrant ku bintu byankyukakyuka esobadde ogamba oti nze kyekugamba ku kantu ako kosembezaayo omanyi bwonyigiriza nnyo ennyinde evamu omusaayi fe era naffe bamu kyetwali tusaba kubanga ffe twalabako okitegedde so ababadde tebannalabako ffe tetwagala babirabe bye twalaba naye bwe banatunyigiriza ennyo kiyinza obutajja kuba katonda ng'akisazeewo kiyinza obutakola ki obutalema kujja kakati mbadde nkyakuwa histori ya mukyala waffe Anita Among zino ze sente mu myezi 6 zeyajja mu parliament mu lukujukujju anga ennaku z'omwezi nzireseeyo kankusomere buno engeri gye bazitwala yagenda e Nairobi n'amalayo ennaku 9 mwezi gumu si mu mwezi zino za myezi 6 naddayo n'agenda mu holidays ne bamuwa era yagenda Nairobi n'agenda ne milioni 494 ziri 499 zino 494 n'agenda ekigali ennaku 7 ne bamuwa milioni 116 n'agendako Italy ennaku 4 ne bamuwa milioni 98 n'agenda yaddayo Kenya wano waliyo basembule ya kindabuza ya parliament n'amalayo ennaku 43 ne bamuwa milioni 653 n'agenda ke Nairobi n'agenda South Africa ne bamuwa milioni 318 eyo yamalayo ennaku yamalayo ennaku 3 n'amaliriza n'agenda Kenya yagiddinga ne mirundi ennaku 3 ze yagenda Kenya zasembayo ne bamuwa milioni 487 mu mwezi 6 mu myezi 6 yakozesa obuwumbi 3 mu transport yekka ne padiem bilioni 3 nga zisobola okutuzimbira amalwaliro nga 20 bilioni 3 mu myezi 6 ze yakozesa mu transport yekka nokulyako okutambula ezo sete oba ziri munogula ekizigo okiwulira ati byonna mu ebiri era kyovola ba president wange yagambye kitukoze bulungi okumusankisoninga aleme kuddayo bweru kwonona sente zaffe ng'agula ebizigo abigule wano okitegedde kati notunulire sente ezo zagenza atwala kati n'ebiseera emu ekisinga okwewunyisa nti oluusi babadde baziwandiika ne bateeka ku akawunti naye natagenda nga treasury sente ngezipostinga ku account nasigale wa magogo wano natunulira leader of opposition waffe Honorable Senyonyi ng'asoma yafuna mu nnaku 2 yagende Kenya emirundi 3 naye nga sente zifuluma kakati ne bwetwogera kuoyo omukyalo oyo yagenda Nairobi mu nnaku 2 emirundi 3 naye nga buli lugendo lufulumya sente yagenda Nairobi emirundi 3 mu nnaku 2 how ante sibukyebuuzi kakati bwe tuvaayo kubyogerako nga bagamba abo basiyazi bannayuganda mubeere straight forward tulwane
tukyuse obukulembeze bwa General Museveni gavumenti ya NRM eve mu buyinza tuteekewo gavumenti y'abantu naye balumirirwa etalimu babbi olaba wano bwe yabadde aggulawo essomero lye Bukedeya ne General Museveni mwennyini yamubuuzizza sente zino wazijjawa nga mulaba omwe bwe yamuzeemu nti owekitiibwa president jukira mu myaka gy'emabega wampa akasente nenzimba essomero lya primary oba lya secondary lyerivuddemu sente zizimbye naye nga ennyumba ye gyasulamu eringa state house egisinga nako yazimbye essomero lya teaching nursery and simanyi biki bya bulamu erya health kakati bw'otunulira sente kati ngezo tetuzibaze esente ziri e Bukedeya zali zisobola otukolera enguudo eziri mu Kampala zonna okuzimba situgaana muntu kuzimba kubanga naffe twazimba nezimba ekisaanidde ng'olumirirwa eggwanga lyo sikuba bubbi sente za muwa musolo nga gwotwala butwazi ate awo we neebaliza maama Kadaaga wadde tuli mu saidi yemu naye ate ye teyatuuka waawo ate nga yamala mu palamenti emyaka mingi nga sipiika nga talina nziro zonna ez'amaanyi okiwulidde ekibi ekikolimo kyakola kyali eki okujjako term limit eyo ye kazaala bulwa awo byonna ebirungi ebikola nebyagamba Museveni nze nkulandidde nzijjako ne term limit awo yayitaawo awo message yakola eyo era yetukabya amaziga osanga Anita Among yali badde nga CF speaker wa parliament kati okiwulidde kubanga bwe twali badde nga term limit weeri General Museveni yali awedde yali tadda osanga president wange Robert Kyagulanyi yali badde president wali baddewo speaker mulala weewaawo Anita Among Katonda akusaasire kuba biliyoni 3 muntu omu not even a year oba tukoze bubi nnyo nga tulina abaana basula under trees basomera suwe emiti basiri ku street kati gai kyali wange nakusagamba mpsako nusu 5 ng'olina 200 n'omuwa ekyebitaano naye gwe tosana kukuyako mba ku mwana wadde n'omu akati nze kyensaba bannayuganda akantu ako njagala tukakozese mbasaba busabi tugenda kugula efirimbi wiso tugenda kugula efirimbi buli lwe mulaba oba mubaka wa parliament gwe mumanyi gwe basongako olunwe nti yabba sente z'omusolo ababba amabaati buli lwe mulaba nga mufuuwa firimbi wuuyo bavemo batye n'okuddamu okujja mu bantu kubanga batufukidde ekisiraani era mbasaba mugule firimbi muziteke mu mayumba abalina emmotoka mutambule ne firimbi ezo olumulaba fuwa bufuuyi tutegeere nti bwe bababbi buuyo bamutwala emisinde kubanga bino ebintu we bituuse mu Uganda bwe tutawemukire batugenda tumalawo ligimu eyaffe iye egenda batabani baffe bajja kusanga tewali kintu nga byonna baabibadda ebizimbe ebisinga okubeera mu kibuga wano byabwe gwe omuntu afuna obuwumbi bino omulundi gumu lwaki tazimba kalina mu wiiki emu Katonda tukole tutya embeera nga kyaba too much Lord Heavenly Father save us kyaba too much nze ensala yange egamba bweti Katonda nsaba otuyamba otutunuulire otusaasire kale tusonye ebyatusobako naye ate mbadde nsaba Katonda tuyambe abantu bano bonna abali mu kutufuga obubi essaawa zino abajjemu amagezi bonna just ebyamagero nga babikola nnyo anyigaka ku pesa bwati batake okutunanga ebitagasa ate amagezi gabe gabadde nago agatuddize amagezi gabadde balina agatuwe nange ngenda kusaba esaala yange eyegambe esaala yange egamba bweti ayo Allah w'obuyinza gwakola ebintu ebyewuunyisa ensi amina olw'okuba nti gwe akamala byonna kubanga ffe tetusobola kukola kintu nga tosazeewo tusaba gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni okuva n'olwaleero bwona obukkiriza kubanga bwotukkiriza tekibaawo otuyambe omusajja oyo agende n'abantu be abali mu gavumenti n'abazzukulu otuwe omukisa fe abagenze ne tulaba omusana otusosolo otuteeke ebbali then yagende n'abantu be bwona oba osazeewo ku lw'ekinnya lyo erisinga obulungi Allah otununule naye bwe kitaaba ekyo ebintu byonna byagenda wala Katonda w'omuggulu
kale obanga kusaba esaala zo Katonda tusaba azisobole okuziteekamu zobulikike zituuke bulungi eyo dduwa ngisabye edduwa ogisabye Katonda bwoti okubanga kwagala ku nti kyemanyi obiraba ate obiwulira nsaba Uganda gize engulu abantu bakaabye nnyo abantu amaziga mangi tusaba otusaasire otuzze engulu nange esaala yange akatalekeka abasuubuzi nze simanyi ndowooza tuyinza okuddamu okulaba okwekalakaasa kwasirabayo ansa gye bagenda okusomerayo abagenze Kololo akatalekeka mbadde nze nkyogera lunye buli kaseera buli lwembeera nfunye omukisa gw'omuzindaalo ngamba nnyonnyola ti nze nabeera ne General Yoweri Kaguta Museveni nga nina emyaka 11 okuyingira mu nsiko ne tujja wano ne tutuuka wano 86 nga nina emyaka 13 byonna byazaayogera nga tabituukiriza mbimanyi era nze nabagambye ne bwe munaaba mugenze Kololo temulinayo kalungi n'aka ke mugenda kujjayo kubanga amateeka ge baateekawo ga infreeze simanyi infreeze yes babaka ba parliament be baaga basayiningira talina kyagenda kukola okujjako ffe tukwata nga bwe mbagambye mugule firimbi tutulugunya babaka be twateeka mu parliament bwe kinaba kisoboka bakyuse etteeka eryo muri Kololo saawa eno nze nawulidde mbu babafumbidde emmere sebo era bagenze kulya ne babateekerayo n'ebyokunywa naye bakimanye nti ezo sente ze baliko ze bali mu kulya sente zaabwe era tebaba n'essuubi limwebaza toyinza nze kusinza kubeera nga nze naguze emmere awaka nemba nenzireeta omukyala n'afumba mpozi nyinza okumwebazaako kimu kunfumbira kyosobola okumwebazaako naye tewaliwo kipya kimugenda kufunayo Kololo era mugenda kudda mu maduuka gammwe omusolo gwo gubeerewo kubanga ababaka ba parliament bagusayininga eryo teeka era waliwo n'obulango bwe mbadde mpulira ku radio ne ku ma TV nga buyita Uganda Revenue Authority ng'ebuyisa ng'egamba president w'eggwanga yayimiriza penalty naye tayimirizangako infreeze okitegedde ekitegeeza kiri kikyaliwo wabula yayimiriza ki penalty yokka kakati essaawa eno ne bwe muneekuŋŋaanye we ne munywa kacaayi ne mulya kamuwogo kanaba bategekedde tewaliwo kigenda kubawa suubi kubanga ateeka okubawa essuubi ye mubaka wammwe kati nga mu Kampala Central Muhammad Nsereko Samimu Marende mu Kampala okitegedde tewaliwo kigenda kukolebwa agenda kubabuulira sitoleze kubanga waliwo ekituufu kye twalinga we mbadde mbeerera naye nga bwakugamba ekitali kituufu nga tugamba omuntu bwakunyumiza emboozi n'olaba nga akubugumiriza nnyo naye ng'okimanyi tojja kukifuna gye baayitanga siyaasa mu Luswayiri tekiwulirangako ekyo ekigambo kati agenda kuba kuba siyaasa baveeyo bakomewo mu infreeze yaabwe kubanga yo teeka lyayisibwa mutukirize olunaku olwali tukome wano tubagaliza okubeera obulungi mwenna paka ate olundi Mukama ge mubeezi baffe era tubagaliza mubeere bulungi Haji people power our power people power kye kigenda okununula eggwanga mukiwulidde akume